sigenda kuba na kigula lugi sigenda kuba na kalowoozo ngenda tandikirawo busimba alala era ntandika information kwate gwe sagala muntu olweyo okusookera ddala njagala muntagingire abantu bano wammanga njala muntagingire owekitiibwa omukulembeze omulonde w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu Mr. President nkwetagako wano n'akatebeko ng'otuddaawo olina first lady muli ku kikopo ky'amata n'ebiberenge mutulekaawo mu ddiiro mbeetaagamuko wano neetaaga abakulembeze ba National Unity Platform bonna n'abawagizi ba People Power nabo mbeetaaga nga batuddekaawo neetaaga lawyer gwe bayita Kuteesa Mathias Mpuga Nsamba atuleko wano ssaawa zino lawyer gwe bayita Kuteesa Mathias Mpuga Nsamba atuleko wano erinnya Kuteesa twalimuwadde olibya amagero yakoze yenge yeyita lawyer mpya lawyer Kuteesa Mathias Mpuga erinnya epya muteekako lawyer Kuteesa Mathias Mpuga Nsamba eno tulimuwadde nalyo pejali bamuyita Kuteesa Mathias Mpuga Nsamba nayo mugamba atukeko wano mangu nnyo njala muntagingire wano omusajja gwe bayita yeyita Omugalatiya naye abeere ku video nga kwatuditavako bulungi nnyo abedi bwanika abeereko muwanga kivumbi nawe leeta engalabi wano kwetaga ku video bulungi nnyo namwenna bamemba parliament 25 abatinziza olugendo okuva gye mu mawaka gammwe ne mugenda ne mutuka mu State House ne muteese mwateesezera mu mbeetaaga wano nja kwetaagako yo seriti bahabula otabasira mutano wakarekeza nsiyeleta muzeze ensanga bisibe na nnyini kabuyonjo manyi ku olwo kutedde ku TV ne gaggadde otuddawo bakuwadde ekikopo kya shimba kita shabwe oliawo okankana olinga abalugwana analinnyo omutuba nakwata omutuba nawe nkwagala kuwano wepo ne mukyala wo Wanjovu Enterprises Janet Kembabazi nkwetaaga kuwano nayo tuzana engalabiyo nja kwetaaga omuntu kyomulaba nja kwetaaga Ssaalongoga Mulengejja Kawenkene Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga abeereko kuno njagala medali Lubega Sseggona akali amaggwa beerako kuno ani omulala awo nja beetaagako nja kwetaaga ne Bank of Uganda ba staff mwenna mbeere ku video nja beetaagako bulungi nnyo were ku video abazadde mwenna ababutuzi bannakaputuzi ne basekabatuzi mwenna mbeetaaga ku video bulungi nnyo tulyoke tutandike mpozi ngenda tutandika n'akayimba kano nga bulijjo nga bwe mbalinda tugende mu maaso tutandike programu eno. All right. Consultant Director Wanjovu Enterprises Janet Kembabazi atuuse bulungi nnyo kuba mwetaaga ku video eno aleme kwebuzabuza ng'afuuka n'abayita mu bwangu kubanga nkwetaaga olwaleero mu bujjuvu nkwetaaga kokopi ntandikirawa ndowooza olwaleero ngenda sooka mbatwaleko emabega katono nnyo mbasomere message eno ndyoke nte obakapo president mubuulire bulungi nnyo tugenda otandika programu eno buli omu ng'ategedde nti ebintu bino bibeerayo linda ko wano. Where is the message? All right. Ekingenda obasomera message eno ndyoke nte obaka president yali yayo seriti bahabula otabasula mutano olwakazikiriza nti ensi yaleta muzezide ensanga bisibe nannyini kabuyonjo eno message yali ye
Yosseri ono gomulaba ya musajja muzibu nnyo alinga enjala eruma ekiro kubanga totegeera nti amasiga olinako amanda oba tulina gas enjala bwe kuluma ekiro gwe tomanya naye ng'ate olina okuba weegumya either ofumbe oba olye kaleka kusaye ng'oli muwulu munnanga oba oyidde kati message eno yali ya Yosseri Tibahabula Otabasula mutano wa Kalekezi nsere tamzizede sanga bisibe na nyine toilet yagamba bwati eyawandika yakugamba nti totwala bubaka buno nga ensonga y'omuniino. Don't take this statement lightly. Nti totwala bubaka buno nga ensonga y'omuniino bile bigabiva mu kamwa ka Yosseri. Nti Yosseri bwe yamanya nti Amini tasobola mufuga yagenderawo mu nsiko n'atandika okukola kye tuyita sabotage. Nga sabotage nga programu zonna jjukira yenamu enseekeze mu gavumenti ezo zonna ezaali zimuwa ensimbi asobola okukola ebikolwa by'ekiyeekera era nga wafulumwa yagenda n'agenda Tanzania. Bino bigambo bye yagamba we removed Idi Amin not because he was killing people. Yagamba what? Nti nze Museveni n'akabinja kange tetwalwanyisa Amini kumujjako si lwakuba nti yali atta abantu. Ekyo mukiwulidde bulungi. If he wasn't killing people, we would still remove him. He was interfering with our programs, says Yosseri Tibahabula Otabasula, the son of Kalekezi, Nsiareta Mzezede Nsanga Bisibe, the owner of Moving Toilet. Bwatu yagamba. Yagamba nti tetwajjako Idi Amin omulwanyisa. Nsiru akuba nti yali atta abantu oba yali avulunze buli kimu kyalina okuvulunga. Wabula ffe nga ffe abantu abatatumanya twalina ekigendera kyaffe ekyenjawulo kye twali tuwekwekedde mu ffe abantu era kye twalina okutuukiriza y'ensonga lwaki twamujja kubanga yali muziziko eri pulaani zaffe. Pulaani mwali muzimanyi bye bigenda mu maaso kati mu ggwanga bye mulaba. Statement emu yagamba endala nti kijja kubabeerera kyangu nnyo mmwe abalina ebirowoozo nti mugenda kujjako Yosseri Tibahabula Otabasula mutano wa Kalekezi kireta muzizidde nsanga bisibe mu budde buno kijja twala ebbanga kubanga yali akimanyi nti asobola okukola obukulu bwonna bw'alina okukola okuteeka ebintu bino mu nkola. Kati awo tusimbudde. Ebibaddewo byonna mwabiwulidde, ebitambudde mwabiwulidde. Kanjala sooka kuzanya obubaka buno. Pulezidenti yakola obubaka buno gye buvudde katono. Ebintu bino byonna okusookera njala gamba bannayuganda mwonna nti omukulembeze waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu talina nsonga gy'atawulirako wadde gy'atategeerako, naye enkola ye ey'ebintu erumya abantu bangi nnyo omutwe, ebawuuzisa ebibuuzo bingi nnyo nga n'ebyokuddibwamu abasinga obungi tebabirina. Nkiddamu enkola ya Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, enkola ye y'ebintu ebuuzisa ebibuuzo bingi nnyo era erumya abantu bangi nnyo emitwe. Y'ensonga lwaki mulate abantu bamutegeera. Naye olwedda agenda okuvayo okwogera ekintu ng'azze kukola kintu ekyo kyalina okukola ky'obola nti ekintu akiwa obudde ne kiyita. Byonna bigenda mu maaso olwaleero. Sooka owulize message eno mwagiwulirako danjala mugiwulire buli omu agiwulire bulungi otegere nti bino byonna yali abitegeddeko byonna tebigenda kubeerawo. Y'ensonga lwaki tannabiwa matu. Wuliriza bulungi nnyo. Okulembeze bw'obanga olaga abantu bo nti okuyita ekuba lye bayinza okuyitamu okuvunuka bino ebizibu n'okwenunula gwe okugezaako okuzimba ka profile ko ng'omuntu oba ogezaako okuzimba ekibiina kyo oba ka gurupu ko baba bajja kubuuka kuba abantu baffe si badongo, abantu baffe babuufu. Njagala kibagamba baganda bange wakati mu kumanya nti tuba mu bibiina bya njawulo, wakati mu kumanya tulina ebigendererwa ebya levels ez'enjawulo, wakati mu kumanya tuba mu madiini ne mawanga ga njawulo. This is not the opportunity for you to build your party. Nchidamu guno zimu tetukozanga guno nga mukisa nti funye chance kati okuzimba ekibiina kyange, funye chance okuzimba kati political future yange. No, guno mukisa guli gumu gwokka kununula Uganda. Ate namwe mukimanyi nti Uganda singa enenunula DPO oba FDCO oba JMO oba UPCO wejja okubeera nayo ng'erina chance okweyagalira mu nsi. Mwenna muli basibe. Maba FDC musobola okuba lwale nga Museveni siyakiriza. Maba DP musobola okubeera n'omukolo gwonna Museveni nga siyakiriza. Maba JMO mulina kye musobola okukola nga Museveni siyakiriza. Mwenna muli bawambe. So do not vulgarize this. Bannayuganda mbawe mission emu ekitusinkanya ffenna era ne tugamba nti bannange buli omu ekibiina kye tukiwa ekitiibwa, buli omu eggwanga lye tuliwa ekitiibwa, buli omu
eddiini yetu giwe ekitiibwa naye bw'oba ojja wano ekibiina kyo political party yo oba eddiini yo oba eggwanga lyo bireke ewaka. When we meet here, we have one mission: to be free, so that we can be allowed to think independently. So when you're coming to meet as Ugandans, leave your tribe, leave your religion, leave your political party in your... Eyo yali message y'omukulembeze before bino biranga tebinatuukawo. Kali kavudde kwanjula katandise. Okusookera ddala nze nja kwebaza obulamu bwange nammwe abangoberera n'abansabidde ebbanga lyonna. Nti mbaddewo n'enfuuka ekikubibwa buli lunaku ku mitimbagano. Bwe najja mu politics ono ku social media nalwo ku bwenyi bw'ekitabo, sajja nti nina mukwano gwange, nti nina mupigwe mmanyi obaani kubanga abasinga obungi mbamanyi. Nateeka essira ku bantu specifically bemmanyi nti mbamanyi bweso ne mbateekako amaaso. Era nzize mbatambulirako nga mbabala kannemu kanabiri kafumba mwanyi katakoko mmalanga ajja kannakwala ofumba otya bulijjo kambale ebale komeriweze. Siteeka liiso wantu ne watavaawo kintu nkiddamu. Nze ssire lyange naliteeka ewantu abalawo ne batasobola kuliteeka. Tuga nti kiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Nze Kajjubi Freddy Chemical Ali Lumbuye nateeka amaaso gange ku bantu bemmanyi all along benzize ntambulirako from DP nefuka DP block nedda mu NUP nga njiraba nga ntambulizaako amaaso nenzija nga ntambuza ebigambo bino abantu ne bayomba nange ne banvuma ne bakola video ne mbagamba no nti eriiso ly'omukulu butyo ewaddugala we walaba. Webuuza ekyamukaddiya naye nga tomanyi buvubuka bwe mirimu ki gye yali akola kati sirika nkubuulire munnange weetegereze. Ndotandise bwente. Njala kugamba nti ebizibu empisemu ku social media kuno bingi nnyo naye nze neebaza Katonda nti obulamu mbulina ate ebintu biva ne byeraga. Omukulembeze ebigambo bino abyogedde buli omu abitegedde. Nabagambye olukalala lulina wano buli kimu nkirina. Era njagala mulabe n'olukalala obadde lufumire ku social media ku radio sim bawadde balwegala mu siro tuufu naye nabagamba nti obudde tozanyisanga obudde kintu kibi nnyo. Obudde baba butuuse kintu kibi nnyo tebukulekera kintu kyonna okitegedde. Obudde oba butuuse tebukulekera kintu kyonna. Kati nze nzize nnwana n'abasajja bano aba DP bonna all along abantu banvuma bakola bati ne bagamba no nze mmanyi ekyokukola abantu bano babayi mu bandekere. Nga buli wenteeka eriiso lyange wavaawo omukka ogubadde nteekawo omuliro ne guvaayo nga bati bantegeera mpaka n'olwaliro bwe kivuddeyo. Njera okubaza mwenda abadde banvuma bannwanyisa nti mwebale nnyo mwebaliddire kubanga ewatali criticism tewabeerawo development ate okola more research. So kati nze research ngikoze nkimaliriza era buli kimu nkibakwasiza kati. Buli muntu oluwaddemu okwetegera n'okweraga kubanga nze oga nkoze eki ngumaliriza bulungi. Awo wetuli. Ndowooza kansooke mbajjukize mu batono. Ebbaluwa gye mulabe ku mutimbagano nti Majambere yagiwandiise ng'asaba Bank of Uganda esse tumpalaata Yoseriti Bahabulwa ku ssente za Uganda. Majambere atasobola kukola application kusaba mulimu kwero siwanu oba kusaba mulimu ku division tasobola kuwandiika luzungu olubadde mu bbaluwa eyo. Ebbaluwa Yoseriti kennyini yagyewandikira nagisindikira Bank of Uganda mujjukire mu mwaka guno gwennyini oguwedde ndowooza omwaka oguwedde. Nabagamba nti bakuba ssente bicupuli nga biri na munkekeera. Mwezi omwalimu ne ssente ziriko ekifaananyi kya Museveni ziri mu billions and billions kyokka zonna fake money. Kati ziri ze nabagambe zenda munkekeera Salim Serezi yakuba baziteeka dda mu saturation ne mbagamba nti ssente zino ziri mu noti ya $5 ne $2 ode mwazi nabakoda mwazimanya. Kati Yoseri nabagamba alina intention ya mirundi ebiri. Ayagala abakaddiye bamuwa State House ye Nakasero era n'ebyapa byonna bikyusa biri mannya ge kyokka ettaka liri ku ttaka lya Buganda. Ayagala muteeke ku ssente za Uganda. Kati ebbaluwa gye baga nti Majambere yagiwandiise Majambere talina bwongo buwandiika luzungu oyo Museveni kennyini yasabye era mujja kiraba nga bakiyisizza nga bagamba nti tukkiriziganyizza simanyi tuteeke ekifo kubanga ssente gyeziri baagala zissa mu saturation olwedde gyezi njagadde bajjukiza ku bintu bina bagamba nti bijja kutuukawo. Ebbaluwa muzirabe teziriko kwebuuza. Ebbaluwa mwazirabye nzitaddeyo ku mutimbagano ziizo. Ono si kamuntu yawandiise Majambere ono Yoseri kennyini yataddeyo okusaba kwe n'ateekawo ebigambo bye bulungi nnyo
era ne bazireceiving kubanga Bank of Uganda ngabo tyambo receiving ebbaluwa nga n'omuntu atalina taxi number ya kuwandikidde ebbaluwa eno yizo nga atalina taxi number ya kuwandikidde ebbaluwa nga akusaba okuteeka ekifaananyi kya Yoseeri mukitagidde bulungi kati usigenda kulwawo njagadde bajjukiza nti ene ebbaluwa Yoseeri yagiwandiise so si Majambiri nga mugamba ekyo nakyo nkimaze njala genda kuona mukyala Dorothy Bisaka oba yebisaka Dorothy no si Dorothy Bisaka sorry I mention ono mukyala akulira Uganda Human Rights Commission omukyala ne yavudde n'agamba nti omwami gwe baakubye yabadde yeesiize kyetuyita makeup nti natanakubwako naye omukyalo njala bajjukiza nti omukyalo ono y'omu eyaweebwa omulimu ng'amaze okukola emirimu mingi nnyo mu gavumenti ffe tetulina buzibu mukyala gwe ku myaka gy'olina nyina kusaba ekigambo kimu bw'obanga oli mu myaka gyo era ng'olina professional mu humanity nkusaba ogende otuukire omukulembeze omulundi w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu akukulembera akutwala emaka g'ono omuvubuka tumukuwe mu open space yeyambule ng'olese kamera yo mumunaaze bw'avaako makeup gwayogedde nga si biwundu maama Mukama ajja kujjereza kuba bino ebigambo byogera olw'okuba nti baakugamba oyogere ebigambo ebyo mmwe essanyu lyammwe ge maziga g'abannammwe kubanga g'ofuna omusaala jjukire yali waawo Medi baamutta busibu bamuwa butwa ng'akoze ripooti kati mukyala gwe bino ebigambo wayogedde Mukama ajja kukusaasira kubanga bulijjo tulumanyi mu bakazi bakozesa mumwagala nsimbi gwe n'omuyita makeup omusajja omukulu bakwata pasi mamwoca gwe n'omuyita makeup kiki tusuubira mu ggwe naye kirungi ozaala ate olina abaana awo nno sigenda kulwawo musharinge video nze information ngireese tugenda nayo bulungi nnyo right kasokendo zamba wegano tulyoke tugende mu information entuufu Yoseeri tibahabula otabasira mutano wakale kizinsere tamizizi densanga bisibe ngera kujjukiza nga tuli mu tengetenge ly'omwaka oguwedde mwakwatasereza omusolo ne mugamba nti musetinze satellite egenze mbwengula okuba nti egenda kukozesebwa mu kulondoola ebyobulimi n'ebyobulambuzi mu ggwanga ngera kubuuza obuwumbi bwonna bwe mwakozesa okuteekayo satellite gye mwagala gye mwateekayo etaliiwo kiki ekyatuuka mutesobola tuleetadde ekifaananyi kya kamyunga keetoolola mu kibira oba tuleeterayo empologoma yonna ng'egoba akayozi wonna mu Uganda nga mukozesa satellite eyo buno we bumu ne musetingayo ebintu byammwe ne mutandika okubba ensimbi z'omuwoomusolo nga mukola ebintu by'ekisiru awo nvuddewo njala tugende ku nsonga endala kuba nkyali mu kiggulalo ky'amawulire njala tugende ku nsonga endala wano njala tegeeza bannayuganda mwenna nti ebitongole omuli Chieftains of Military Intelligence Internal Security Organization ne ESO Police SFC bakyagenda maaso n'okuwamba abannayuganda abawagira enkyukakyuka okwetoola Buganda era basinga obungi battiddwa nakati bawa n'ekiro kyali bakedde okuwamba omuntu omutwala naye abantu bano abali mu kuwamba abantu bano be bantu bennyini abaddiringa ne Yoseeri nga bagezaako nnyo okuteeka akazito ku bantu bonna bajjemu amaanyi ag'okuba nti tebakkiriza bantu kuba nti bagezaako okwerwanako olw'ensonga tebaba kimanyi nti singa abantu banaabeera bangi bajja kuba basobola okukola ki okubanga batta abantu nenjala kubuuza Janet Kemabazi maama gwe bayita Njovu Enterprises oyina abaana babiri omu pastor n'omulala pastor omu kyaki ye eri wano ku Kolo Airstrip omulala kyaki ye yagitadde eri Eruzira nga ku Port Bell gye yagitadde abaana bakira ku makya baga praise the Lord Mukama yeebazibwe ne basaba ne bakubba ebisenge ne boogera ebigambo by'ekiyaaye mu basaba azuwero naawe n'okira ku makya n'osaba taksiwe Mukama yeebazibwe wembabazi yeebazibwe n'otunuulira abantu nga they are confusers oyita wembabazi yeebazibwe abaana bano bali mu safe house gowa orders no bamutte genda bajjeko ettaka ngira kubuuza ono bba wagamba nti asaba Bible akira ku makya n'alera mu Bible kiki mukola okutta abaana b'abantu I'm just asking muina church ne muga Mukama yeebazibwe muina sawa mu state house muga Mukama yeebazibwe oyina abaana babiri ba pastor ono Natasha n'oli mulala simanyani alina church waliro kulo ne mukera kusima abaana b'abantu kubatta ne ng'oli mu church Mukama yeebazibwe in fact bagamba nti embwa ezaalambwa ate embwa ebeerambwa ne bogisange eranda ni ku street
How dare you? Mwazaala abaana bano ebiwongole nga tebasobola kubatuuzaako bad advising at your age nti mama byemukola bikyamulekerawo okutulugunya abantu. Natasha, Diana, Patience, mwe muli baana bawala kuba kiri ekikulekule muhozi kanyiro papa tekisobola ku advising taata waacu naye mmwe ba girl child mwe mugenda okufacinga the huge problem or the big problem in this entire world kuba muhozi anytime agenda kufa naye mwe mugenda sigala n'abaana mwe. People will start questioning you nti mwali mukola kyo ku advising muzeeyi wammwe okuba mu ntebe okutta abantu okuwamba abantu n'okukyamya ensi gy'onoona. And these questions will fall on you and one day you will answer these questions. Naye mutambula essaazi n'omutambula bulletproof bagenda bakuuma naye mujja tuuka ekiseera nga n'akamyu nga temulina dda akamyu akabakuuma. You can't advise your mother and your father that let us stop this flood of killing and kidnapping Ugandans. Mukera kumacha kugenda kulya sente kuzimba molo kuwamba mataka mbona muli ba pastor echachi muzigale mugende kimukole kimu muteko kibayita kijambi ya alert mutemeeteme namwe abantu mayenda muli bantu batemu mukitegede bulungi tujja tegera nti muli mugomu kola tugutegera others muleko kwebuzabuza ngo fuka bana abantu gonna mazi mukitegede bulungi awo mvudde bwo kale tugenze ku nsasage eyatulese nja kwebaza makoma Katonda nti atuwadde amaaso n'obulabe kuba tubadde tulaba ensonga zino. Njira kubaza Mukama Katonda obulamu bwampadde okuba nti nzigudde amaaso g'abanna Uganda okwetoola ensi yonna n'okulaba ebyobufuzi mu ngeri y'enjawulo. Era bangi bannenyumiriza munange mbenyumirizaamu. Era njala okubaza mwenna abanjiriddewo muli ku nsonga yonna. Naye ebyobufuzi b'e Uganda basinga obungi bati tebabitegeera nti byakavuyo. Paka ffe lwe twajja. Njala tegeeza ensi. Nti ebintu bingi bitambudde mu Uganda ng'abantu beesulye gonna gawaga tebiriiyo paka bituuseewo. Ebintu ebyagudde byonna njala soka baga buli omanyi oli wankyukakyuka ng'olina Facebook account yo kino kiwulire. Ekinyusi kyabadde nti Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana baateereddwa. Ekyo kirungi nnyo. Ebisigadde don't go into details. Don't ask where they are right now. Please, ngai bachikumye nti chama don't ask where they are. To sharing information ebakwatako baleke ngai bagenze silently bagende kuba there is a lot of question marks. Tetuagala kubuuza bibuuzo. Good enough, the main issue baavuddeyo. And we praise God for that. But members of national platform and people power, temuddamu kusharinga kintu kikwatagana ku Sewanyana Kusegirinya mubaleke, let them be where they are right now. Mubaleke please. Toandika comment, tokola post, to sharinga kintu kyonna kirimu Segirinya na Sewanyana. Let them be where they are. Kubanga a destination gye bayagadde okubeeramu. Ekyo mukireke. In the one way of the other, ba benefitingamu. In the one way of the other, naffe batuyamba. Tutya. Goyandi badeteka ku pressure bagikugyeko bokati bebagenze mu question marks as in dots ekyo kitwale wotyo nkugamba bwe nti mu ngeri gye babadde fe batugenda otuka ku pressure kati batujje ku pressure bo bebatedde ku pressure okubuuza more question marks and dots kati kyo kisigadde ku bo. Please don't put pressure on your face that where are they are there. Awotaddewo ekijinji kiwedde ekirala. Abasajja bano bazze mu kooti ne mbulamu ku kooti ku screen. Bavuddeko ssaawa 5:45 ze ssaawa ze baafulumye ekkomera. Ssaawa 5:45 ze baafulumye ekkomera okubatwala gye bali nakati gye bali. Olwavudde ku screen nga kooti egenza okuwummulamu ne bafuluma. Ekyo nakyo mukibireke. Temubuuza where they are. It's good that bali safe. Temubuuza. Ekyo nga kimaze Mukama yebaze babafulumye era kirungi nnyo. Naye kati mwabadde babuuzebuuze temubuuza mulira kisinge. Omuzannyo gwabadde gutya. Omuzannyo guno. Nabagamba nti ebyobufuzi kintu kizibu nnyo. Yoseri tibahabulwa lutabasiro mutano wakarekeze nsiyate muzizide nsanga bisibe. Yabala ebintu bingi nnyo alina kyataabala. Yoseri yabala n'agamba nti bwe tutuukira mu 2021 wajja kuba tewali opposition. He knew. But now wanti katotokola ne program. Yoseri teyabala Robert Kyagulanyi Ssentamu.
omwaka gumu n'ekitundu emyaka 2 emabega najja nenkola live dozalika abantu ngo omutwalo gumukanana nembagamba okusinzira ku doni zange ezenjawulo zingambye nti Yoseri yali tasuubira kintu kino kyonna era nga Yoseri alina system egamba nti ennume bbiri wasa tesobola kubeera mu kiralo kyekimu ennume bbiri zeziruwa Yoseri yalina kye tuyita Tusi dynasty nakati ekyabalemeredde. Who are the obstacles? The obstacles are His Majesty the Kabaka of Uganda already mwenda Mutebi wokubiri. The unexpected obstacle is Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine. Others, they were his agent on payroll in Chidam. Others, they were his agents on payroll. The two obstacles were His Majesty the Kabaka of Uganda already mwenda Mutebi wokubiri, the second, and the elected President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Drone yange yangamba nti abantu awo bagenda kubajjawo bonna. Era ne mbabulira system bagenda okukola. Ssaabasajja Kabaka mulaba. Kubanga Museveni yamanya nti bwemba wakongerayo system yange eya Tusi dynasty nga Muhoozi yajja oba omuntu omulala yenna Kabaka talina kubeerawo. Alina okuvaawo. N'agamba nti Kyagulanyi wabazze mu mix eno Kyagulanyi alina okuvaawo kubanga tesobola kubeera mu nsi nga tumuba basajja basatu ayagala kusigalawo ng'ali bwogo. So bano abantu ababiri the two obstacles facing Museveni. Nabyogera ku internet kuno era gyebiri. Ne tujja tukubendere wano Ssaabasajja Kabaka ne tumutaasa ali yaddeko ng'ombi omweru. Ne tukubendere wano mbe security alert ne njogera buli kimu. Robert Kyagulanyi Ssentamu he is still alive and kicking. Bennalabula ne batasobola kwebereramu Mukama bawummuze mirembe. Naye nga target zino ebbiri zikyali obstacle. Kati mix yavaawa. Mbagire opuliya ndokutenduko ku kyemwagala mix yajja wano. Museveni yamanya nti ekintu ekisinga omu obuzibu gye bayita Mengo. Previously Mengo yali institution y'Obwakabaka ensi yeetongodde. Era ng'erina 50% of all powers in political arena in Uganda. Mengo kabere minister nga wadde statement evaluingibwa. Museveni n'ayita buli kakodyo konna akasobola okulaba nti agimenya. N'asooka n'alemwa. Yalemwa ku Josh Mayanja Nkanchi, n'alemwa ku Joseph Mulwanya muli Ssemwogerere, n'alemwa ku omulala linnya ligenze, n'ajja alemwa ku Muliika. Then wano ku Ssemwogerere muwulire bulungi we wali turning point. N'ateekawo akakodyo nti bakutte Nambooze Betty Bakireke, bakutte Charles Peter Mayiga, bakutte Medad Luga Segona. Mupule bulungi mbazizayo katunulyo kambaletera ebintu bino byonna bibalage bulungi nnyo. Bakutte nti babawambye babatutte. Mayiga yali wa mukama wa DHL nga yekwesa wali ku DHL Lubaga. Abasigadde ne babavuga bazeeriwa Fort Portal, which was first kuba bano baali bagenze ku official training ey'okubaleeta nga bali strong olubatandisa okudestroyinga Buganda. Njagala ompeeyo mu bwakatikkiro obukulembeze bwakatikkiro eniali abaddeko nti wali wavuddeyo minisita w'Emmengo n'agenda ne yeesimba ku bukulembeze bwonna. Kabaka yali ategese institution y'Emmengo nga minisita we abeera full package teyeetaaga agenda mu gavumenti ya Museveni until batandika okukyusakyusa ebintu bino n'atandika okuteekamu masiga agage ne gajja ne gabeerawo. Mbawo ekintu kino. Then ekyo bwe kivuddewo Mayiga najja ne balyoka ba destroying ekintu kyonna ne bakiyuwa ne kidda ku ground level. Kati mu kimutamanyi abajega bakola program zino ku social media ne muvuma Lumbuye. Kyemutamanyi nti Museveni bwe yagamba talisubira opposition n'Emmengo yali agibaliramu nga amaze otteekayo enkwezengeze nga kyabala nti bano ba Mpuga n'abalala bonna ajja kuba bakozesanga tool to destroy. Nga kyabala nti bw'anaaba asigaddewo ne famire ze n'abantu abalala bano bonna agenda bakozesanga political tool okufuna kyayagala okudestabilizinga Buganda. Teyabala Kyagulanyi. Kati jala bagamba Mpuga ye nga ye ne Mayiga balina ekigendererwa ekyokuba nti bagenda kwesimba ku bukulembeze bw'eggwanga. Presidential ambitions bazirina. Kati gwe bataabala mu mix ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ye obstacle yaabwe. Kati mwe ekizibu kyammwe temukola research ate temwetegereza. Abasajja bana babiri abayita Abaganda
oba kakundi kano omuli Namboze, Lubega Segona, Muwanga Kivumbi, Mathasi Mpuga Nsamba, agama pesa ana, na Bedi Bwanika, ile pesa ya kutano. Bebali mu mix yawa wantu wonna. Ne wajja y'omuntu nga tabaddemu saako yaabwe naba mixinga. Kyovula badde bamulengeza, tebamulabawo, bamulaba bakyambuli ng'essalambwa lya nseeke naye ng'ate yalina amasannyalaze. Badde balina mood stabilizinga. Ekyo ndoza mukitegedde bulungi. Kati nze bwe najja ne ntaasa Ssaabasajja Kabaka block esinga obunene. Ne ntaasa Robert Kyagulanyi Center mu block ey'okubiri. Abasigadde bonna bali wansi wa Museveni nga bakozesa. Ekyo temwakimanya. Ne mugamba Lumbuye yakuba Mengo temwamanya kikyentaasa. Temwamanya kikyentaasa. Kubanga statement za Museveni temusobola zeetegereza. Era temusobola zimanya. Awo sigenda kulwawo. Munange abasajja bana abadde block nzemba bagobera nga batambula paka lwaliro. Nenjogera buli kimbanda banvuma nensirika. Kati video nga bwe yabadde yonna bwe mwagira bessaga yonna well and good. Katutandise. Ngera soka kubuuza omuntu amanyi politics. Mu negotiation kyetuyita negotiations okuteesa. Kubeerako aleeta ekirowoozo. Mu kuteesa kuno ani yaleeta ekirowoozo ky'okuteesa? Who brought the idea of negotiation in the first place? Who requested for negotiations? Who requested for negotiations? Question number 1. What was the agenda of those negotiations? Agendas are she. Question number 2. Who gave the audacity, the authority to Kutesa Mathasi Nsamba to go and negotiate with Museveni? Within the all political arenas and political parties, we have leaders. The leader of National Unity Platform is Robert Kyagulanyi Ssentamu. He's the president. He's the one to give orders to any person who is below him. Did Robert Kyagulanyi Ssentamu requested for negotiations? That question, the answer is no. Kyagulanyi yawandika ng'asaba okuteesa nedda. Kati mwabadde bakola video muvuma Lumbuye mukola ki mbabuze ebibuuzo mu bibu. Ekibiina ky'ebyobufuzi president waakyo yawa orders. Kyagulanyi tasaba nko kukuteesa kyekisooka. Talagira nko omuntu genda kuteesa kyekyokubiri. Mu kuteesa kubaako ateekamu okusaba kwe tuteese. Era bwakuteekamu ateeka ebigenda okuteesebwako. Mu kuteesa Mathasi Mpuga Nsamba. Kopi y'ebintu byemwagenda request gye wateeka ngenda okuteesa ne Museveni ani yagikuwa? Kopi y'ebyo byateesebwako ani yabikuwa oba wabiwaani? Ekyo kiwedde. Mu kuteesa kuno kubeerako omunene n'omutono. Omunene yaba nannyini buli kimu. Mubeeramu kye tuyita offers. Oba mubeeramu give and take. Wabeerawo omuntu agaba ne gwe bagabira. Mukulu ekibuuzo ekisooka bw'agenze mu negotiations Museveni yakuwadde gw'owaddeyo ki? Era ani yafunye mu kino ekintu? Mu negotiation mu nteeseganya zibeeranko sayidi bbiri. Sayidi egaba ne gyebawa naye sayidi ebeerako etwala ekinene yebeera ng'enda kye tuyita bargaining powers. Mathasi Mpuga Nsamba and your group, what were your bargaining powers? Bargaining powers zabadde na ki? Wabadde bargaininga ki? Wabagaininze na ki? Kiki wa offerinze? What did you offer to Museveni in the first place? Wa offerinze yo ki in the first place? Kati wano wekabikukidde kagenze. Omusajja oli yakwata mu beba parliament 2 n'abatwalayo. Ye offer yasooka
n'abatundayo 25 n'abatundayo oli ne ba negotiating ku deal ezokuta bana babiri on the conditions. One, abantu bano bagenda silent abafulumye bayinza obutaddamu okukola kye tuyita active political statements. Nchiddamu bayinza obutakkirizibwa okuddamu wadde okusinka Robert Kyagulanyi Ssentamu oba okulirana waali. Mumpulira bulungi? Bagenda silent. Tebagenda bakiza even n'okulirana media ku negotiations ku bikibi byabaddemu. Ekirala we badde bafuna babagambye nti emisango gino gyonna gikyaliwo on the condition when you make any mistake bagenda funa emisango gino bagikiriza na batamuti nti any mistake gye bakola outside egenda kwebaleetera ki okubazisaayo. Ekyo nakyo mukimanyi nti gyekiri kati kyo nga kimaze waliwo ekyali kimutategeera. Kyagula bino tabimanyiiko bo ne bagenda kati okulina sowani okulina kombe sowani kuli wano. Bana basajja baba wasena bagaba wa milioni $15 za dola okola kye tuyita breakaway okweyawula ku NUP wako people power. Ne bagulako ekizimbe bagulako ekizimbe Masaka, ne bagulako ekizimbe ku Gaba Road wano bakirina. Kati ono bwakozesa ofisi ye eya leader of opposition n'ateekayo abantu 25 ogwe tuyita omusingo nene bamuwayo kiri. Kati ekikulu ennyo mu byonna kikino wano, the moment Mathias Mpuga Nsamba Kuteesa are negotiating na Museveni, publicly Mathias Mpuga aba alaga Robert Kyagulanyi Ssentamu that he's nothing, he can't do anything. Era talina kyasobola kukolera bantu. Munfuna bulungi. Muntegedde ye bwe yagenza okuteesa nde disguise ng'alese tategeeza mukama we. Powers zonna abazijja ku Robert Kyagulanyi Ssentamu public n'emulaga nti ye w'amaanyi yasobola okuteesa era ne bwagenza okuteesa gyeyo ekintu mbu ye Kyagulanyi tana kyasobola kukola era n'abasibe yabalekayo bonna bafiire mu 15 kyabakoledde. Statement zimujja okutandika okulya mu public. Mugenda zira ku media, mugenda zira ku social media nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kyakoledde basibe era Mpuga Nsamba yakikoze eki yakikoze eki ekinyusa ekinene kuba omusajja eyo gye bayita double kick. Eyo gye bayita double eno analysis gyenkola abamu temujja gite ayina 0.05 GB tojja bitegeera. Tojja bitegeera. Ne abitegeera balubajja bitegeera. Kino Nsamba saati Mpuga Nsamba kye yakoze technically ayagala kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu mulabisa nti all along we talina kyakoze eki kyakoledde basibe ye yasobodde okikola okujja ba MP ekyo kirage international community that one, Museveni is not a dictator. Bwabanga asobola okukwata ba MP opposition nejja neteesa ne bamuwa, that means he's a dictator. The next step kwe kunegotiating abali asat mu mukaga baliyo nabo baveeko mu pipeline gyekiri. Bwe bana avaayo still on yabaga nti asqualizo kuba Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kiri technically abasinga mu kimujja kiri technically nti aba akubye mukama we era nizamula ku social media eriye embate ezimugobera nti bana Europe yakikoze no. Mbabuli kyabaita negotiations anyawa powers. First and foremost bagenda kubuuza Mpuga Nsamba yabadde negotiating kuki buli goba ko atali mukomera bamuvunana musango ki negoba ku tolo wale badde bamuvunana musango ki kyenku era ogenda ku negotiating kuki kuliko criminal yena kubana bali mukomera abaana abafa agenda ba negotiating kuki abaana goloza nti Segirinya Sewanyana nabana 36 bali mu macheti nabala bebo kabali makomera
waliyo abantu abasukka n'emitwalo 5 nga bankyukakyuka abali makomera ag'enjawulo across the country. But for you, your focus is to get out 2 member of parliament and the other 36 fellows. Ne weerabira nti waliwo abaana bawala akakadde abatamanyikiddwako mayitire abali mibiri gyabwe gyazikibwa n'embitoogo. Ekiwa kirabidde. Naye ani abakwata go negotiating abavunana misango gitu giriwo. Technically bwe wayagadde kuzanya mupiira n'okubeera Kyagulanyi sentamu. Era se omupiira gutambula bulungi nnyo n'abantu batandise kuteesa abantu batandise okutulaga nti ne formation gye wakola ntuufu nnyo. Kyenjagadde buli mwategere kati awo tuvudde tugenza ku nsonga endala. Ensi yonna yeewuunyiza omwami ono bulijjo looya. Amateeka yagasoma naye nga talina kye bayita practicing license. License yagifuna ku Lwakuna on orders of Yoseri najja. Naye nga okujja mu kkooti omwo yaba license yagifuna ku Lwokuna okujja mu kkooti nga ne kubba gye tuyita set y'aba lawyers mu mateeka bagiyita bba. Yazze kubba y'aba lawyers nga talina baluwa eva mu basibe bali nti bamukkiriza okubeera kuki nga lawyer waabwe ng'ebbaluwa tagirina. Ye olw'okuba nti wafunye ebbaluwa nga bali mu mission yafunye license ku Lwokuna najja n'ayingira ekkooti very happy. Najja n'abantu bonna kubanga Segenya basibe emyaka gigenda ku approximate emyaka 2 kubona badde mu parliament doza Sewungu n'abalanduza ngo babiri badde bajja mu kkooti basigadde bonna. It was a surprise okujja kubanga oli abakungaanyiza bonna with a mission. Ekyo ndoza mukitegedde bulungi nnyo lawyer Kuteesa lyakoze. Amateeka go yabali yagasoma naye nga talina ku kye tuyita practice license. Osobola okusoma amateeka naye nga tosobola kuyimirira mu kkooti kuwoza musango nga tolina license. License yagifuna Lwakuna. Najja ku set mu mateeka gye bayita bba okuba nti agituulako nga yambadde amajolobero kubanga mission yabaddewo. Ekyo tukimaze. Ekira kiruddawa ekira kiriwa. Omwami anakimanyi bulungi nnyo nti Robert Kyagulanyi Ssentamu musiru information agirina. Asasudde social media okuba nti asabotaging abantu batandise okwogera mazima. Era Waiswa mufumbira oli mbulabe bwotalabanga nako. Brother wange Waiswa mufumbira oli mbulabe bwotalabangako. Both in and out nganzi bwembulimu. Obulabe bwenda buli in and out. Waiswa mufumbira, you are facing the double sword enemies within and outside. One, wavuddeyo n'okozesa kye tuyita logical statement to identify whatever was taking place. Abantu badde batategedde era ne bakitegeera. Bana bagezi ne bategeera. Kati njala sooka batwala wano. Akabinja kano nkabatere Elias Okwago. Bwe twamaze okubakuba omupiira nga mweyambudde. Wagenze n'ogamba nti owabidde gwene Kuteesa Mathasi Mpuga muwabidde Daily Monitor olw'okuba yayogedde nti mwakoze negotiations mu State House. Njera kubuuza mukama wo Jerusalem Sale bwe yakuwandika konto kyakola mirimu gye okozesa nsimbi z'omubuzaabuza n'akusindikire n'aku-exposing a public wagamba ogenda muwaabira. How far so far have you reached in suing Jerusalem Sale? How far have you reached ng'owaabira Salim Sale? So I'm here to inform the public. Omukulu ono y'omu kabinja k'abamafia kali mu system ke mutamanyi. Salim Sale akuzimbidde amaka agali yali innovating amaka gerubaga wali awakaliga. Na akuzimbira flat ebulenga. Kati public shetamanyi nti bwemumala okufuna disagreement between you and Salim Sale bakutwala na munkeka ne mudemo ne negotiating. Ne musetenga differences amwe. Era in the first place omuntu yasoko genda enda munkekero ku negotiate omuntu yajjalete ku negotiating ne Salim Sale yali nabira nagayise empala kuwa meya nga yagala mufandinga. Salim Sale told Nabila nagayise empala that please you are late. I've already negotiated with Elias Okwago and we shall leave him with that place. We're going to support him. Ekyo public ebadde tekimanyi. Bwemuzze wano n'akwata almost 7 billion n'ettaka eriri e Buddo n'ali kuliko ekizimbe gaggadde kiringa White House
ekyo public badde kimanyi ntoyina amakaga tunlanga omuntu ebuddo ku sente zo muwo musoro nga gundi yazikuwa salimu salenga kizimbe kiri buddo zino tick for tat zemuzanya game zemuzanyira ku bantu gwono tunlanga omuntu omunaku wavukumbo oli muzanya mu kuzanyira musayigwa abaana ene kizimbe kyabudde sebadde kimanyi gine mizanyo gye muzanyi ense gimanyi bulungi nnyo kubanga mweke nyini ensobi zino muzimanyi ate omuntu gomula nabo gumanyi kati munnainze sikyalina budde bwammwe njala bbaga ebintu bino mbuulire bulungi nnyo tugenze mu maaso negotiation zino n'omuntu yali azimanyiko omuyita CDF birungi negotiations azimanyi bulungi nnyo ezatambudde bulungi nebyo byagenze bulungi byonna nga byabadde era njala mbitegere bulungi nnyo nga byabadde naye omuntu ajja kubuuza kino kyonna kyazze kitya in principle radio Simba epostinze list y'abantu bonna abagenze tebagamba tebadde fake a original copy ey'abantu bonna Mpuga byatutte but President of Robert Kyagulanyi Ssentamu totta kibenga tonna kikenenya ndesu linda kigwe ebiseera bisinga afumita mukira oba afumita mboobo naye nze bwe ntunula ebintu bino omukyala waliwo omukyala yagala omugambe nti why nkukoye fuluma n'ebintu bimukasukire bweru abakyala gye bali eri omukyala yakwata obukwasa ebintu bye n'agenda n'omusanga ataliiwo byebikabe bakyala biki bibiri kanjera babuuza Mathas kutesa Mathas Mpuga nsaba n'akabinjake bali mu kategori kye y'abakyala ali muono ayagala okwata emigugu gyogi mukasukire bweru agenda ayogere ku kyalo kyonna omusajja yangoba oba ali nona akwato ayagala okukwata obukwasa emigugu nga toliiwo agende gw'omunoonye be bantu babiri benjagala twogereko olwaleero mu nsonga eno baagala nnyo banoonyezza olutalo ku Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mbafune ekyekwaso kati ekyekwaso kibadde kibabuze yensonga lwaki president tannawandika kintu kyonna yasirise not because is not watching buli kimu akiraba naye bagamba nti ensibambi edibya mutere atali kutambulire akusibira ya menvu mbabuuziza abakazi babeera babiri waliwo omukazi gwe kenyini gweweegobera n'omusibirako ebintu nobikasuka ebweru niwabeera omukazi nga yasibadde emigugu gye ng'alinda time ye kenyini waga nti kati I'm set to go kati we are in the two kind of situations which one can we use at this particular moment? Good enough radio Simba page amanya gonna bagabatereddeyo in full swing. These people bagala mandu so bakole kye bayina okukola kubanga kye bagala bakole break awo bayuzemu NUP mbwegwe kati fere twagala kola kiti twagala kusindikiriza abantu batwagala besindikirize bokka tetwagala kusindikiriza abantu bano twagala besindikirize bakwate emigugu gya bafume bokka nga teri abanyeze kati nze wana amanya gagano ngalina mugalaba amanya gago ngalina nyono okuba nti ndudde ebyobufuzi amanya gano gonna mugende mugasange ku radio Simba ku page nge bagatadde ku bwengalina one before nze nabasuze mbagete ngalina mugende mugasange ku radio Simba buli omwosomeko okonfirme ngerinnya kati bano kye babadde banoonya nti nze nkumoolu talo nti nasomya amanya bajje ku media bagambe nti kyegwa yamutumye simanyi NUP yamutumye mwakalya ebya byenkoko mwakalya ebya byenkoko mbagabyo abano baba mirundi ebiri walwanoba ngemigugu agikutte n'agenda walwanoba ng'alinze omusajja n'afuluma naye nasibitu n'agenda kati mwagala tubakolere ki Kyagulanyi musajja mugezi atina kino kankikubuli Mpuga ne kagulupuko right now mugenda kusanga lwa Kyagulanyi Ssentamu era agenda bandiza ne kachaya akabawe ne Serefyazi bawe era asirike mweke nyine mugenda tula waawa mwebuze kiki kiddako kamba wakagere kentro bawa fa basajja tuenda naturally naye waliwo ekika ky'omukazi ekizibwa ennyo kyekiriwa
Katonda wakuvanga muno ofuna omukazi n'amanya nti yakutte red handed nga wayenze n'atakunyega n'okoma weka n'akukulisaayo n'akuwa kacyayi n'akutera amazzi n'onaaba n'akuwa emmere n'olya ne mugenda mu kisenge ky'abakulu embutu ne zivuga n'oyambala ku makyano gena kyakunyeze gwe kennyini eyayenze ogenda kuno bagambe banayi n'ekizibu ng'ota ofuna pulesi emitima gikuba otuya n'obugere enviri zikuyimuka totegeera ojjaga bakyalibo banayi mukazi yankwatidde mbwenzi naye yaze ewaka n'annyaliriza n'ampa kyayi n'antera amazzi n'ennaaba emmere n'agimpa tujja n'ekiwojjolo ne ku makya n'asiibula naye talina kyeyankoze bakero bagenda kugamba omukazi agenda kutta naye wennyini mu menta toga omukazi agenda kukola kikutta naye nga ekyo kika ky'omukazi ye Kyagulanyi Robert Sentamu tagenda banyega kati nange kyembadde musubira ndi ngenda kibakola okusoma amanya gammwe ntayi musigaleewo mugende mwekka nga teri agenda baga nti yabagobye ne misioni yammwe egireberakaawo mpaka ng'ensi bategedde mweyambudde mwakimaze teri agenda baga nti mugende musoke mbirekaawo sigenda gasomayo ne mukimanye nti nga manyi Kyagulanyi mugenda kujja bwaserefe era munyoka kyaya batu mbabulidde mbawadde example byokulabirako Robert Kyagulanyi Sentamu gwe kenyini mujjaga bekwana mukazi yansanze mbwenzi naye mukazi buli kimu akikoze talina kyanyize ate musanyufu bw'otadduka genda muzadde omunyonyola kintu kino gwe kenyini ojja kudduka mu maka okwate mwengo yodduke ng'omukazi talina kyakoze kubanga ye akutaddaawo kati Robert Kyagulanyi Sentamu kyagenda kubanga misioni yammwe eri nti mwe mwagala abasindikirize muve mugende mukuba enduulu kubanga kye mwagala naye public ebalaba Kyagulanyi abalaba mukulu kuteesa Nsamba Mathias Mpuga n'akabinja kammwe nabatambulirako kuva mu DP ne mujja mu DP bulopo ng'ambalaba ne mujja mu NUP netandika basima ng'ambalaba abantu banvuma ne baga ne mbasiriikirira naye ng'ate ensi etegeera bulungi nnyo ebintu bino ekisinga okunnuma bapolitician be Uganda tewali muntu yali atuddeko ne yeefumiitiriza ensimbi yose ezaakuwa ziva luddawa ziva mu mukazi oyo atunda amawulire ku kkobo ziva mu mukazi oyo atambuza emmere mu wawino ziva mu musajja yavuga booda ziva mu musajja oyo agamba kama okyantinda NAKACWA ziva mu kyalo yatudde mu woofiisi ziva mu mukubi wa bulooka ziva mu maama oyo akera n'ayera Kampala ekkubo n'aliza emisolo giva ne muzirya ssente ezo naye mwali mwatuddeko ddi ne mulowooza ku bantu abo. For a first time politicians, please sit down and think about the poor Ugandans. Sit down and think about the poor Ugandans and think about the future of Uganda. Because we are not going to stay in such a situation that all politicians, they are poorly, unbelievable and unmanageable in terms of leadership. Ekintu kino okuvaawo. Baganda ffe bali mu diaspora babona bali Middle East because of you. Watali policies mukola. Eggwanga liri mess because of you. Mwagala kuzimba maguloofa, mwagala kuvuga mmotoka nnene. Abaana bagraduating on daily basis. Where are they going to get jobs? Gojja kuzimba ekisakato zimbe guloofa. Naye omwana yafunye diguli nga talina mulimu yagenda ofuuka kijambi yalati agenda ennyonda akuba omwana wa amutte nawe akuttiremu. Kye mutalowooza. Enkyane gula abaana basoma. Abazadde bawulira abaana bagenda kulumba mu kennyini. Naye the moment you set a precedence ne muteekawo system nga mubuulira nti abasajja ave mu government batandika okwenjoyinga musolo guli mu ggwanga, everything will be on right track, but unbelievable mwe mweloozaako ng'abantu mwekka. Think about others. I'm not criticizing and criticizing everyone, but think about those poor Ugandans.
Right now, there are so many housemaids in Saudi Arabia. They are suffering, stranded in the deportation centers. Never think about your country. Kumwe tekuli agenda na mpenkoni. Kumwe tekuli agenda na nyumba. Mathasi Mpuga temugenda agenda na nyumba. Mayiga temugenda agenda na nyumba. Muwanga Kivumbi hoteli zozimbi omusaidi zegundi zene wabesije temugenda agenda nazo. Temugenda agenda na kintu na kimu. Wabula mutemere ttaka ku generations and generation. Kyagula nyeri akolanga ina buli kimu. Najja nayiwo muri kimu akibaterede mulidde mu olukwe. Mulowozeko kuba na Uganda. Rwanda yafuna utalo watabantu kakadde kalamba 1994. Kati Rwanda bali bangeri mu second world nga tata wa yajiwe ensimbi n'olugoyo kwambala ogenda okulwa na utalo Rwanda sigadde babege myaka 35. Temusobola kutula kuna kuno muno bulowooza. Buli kisera mwagala tuzana kulekana gundi yakoze kino wano siwe tuwe tulinza abantu abansanga ndi muntu mulala nnyo bino sagala na bibira mukuboogerako. As long as mukola ebintu ebituufu sagala na boogera nako kubanga sina budde bwammwe. Niye mulimeddwa okukola ekintu ekitegereka mulowoozeeko kuba na Uganda. Abali ekapiripiti abali ekalamoje essawa zino nga tebana bakusula amazzi baganyona nte nga nente bazitwala. Abantu babakoma ku bataka abantu bali mu batta teri muntu ayogerako. Abana bali makomera teri aboogerako. Politics is just a mere game. Naye mwe ne mukifuula nti it's a hard task game okuba nti mulowooza okuba nti mugenda kukola buli kimu kimusula mu power zammwe. As you power belongs to people. Think about those people who elect you in those offices. Mulowooze ku bantu. That's why omuzungu atubuuza, where are you coming from Africa? Nabaga shithole countries. Bunya bwabusa kubanga abakulembeza abandi badde balowooza Africa muli bafu. When someone comes out now standing on the truth, nemutandika betraying. Please, Mr. President, be very careful. Mission yokukutta tenava within the fraternity nchidamu. Kyagwana badi center mo mission yokujja within the fraternity tenna sirika wiri. Nkimanyi otandise okulaba signs and symptoms. Bani abakutambulirako na biki bakola. Era akabinja kano kenyini ke kalina mission yagala okusaanyaawo. And the mission is on table. The mission is on table. Kwebali. Ate uli gwe nali njogeddeko nga ntandika ebyobufuzi bino ku social media kuno. Manya fayiro yo nkyali na kutambulirako. Eno bagita red book. Fayiro yo nkyagirina. Olunaku lwe najja ku social media nandika ebyobufuzi. Fayiro yo ngirina kuno. Oba gwani oba oli ludda wali mu ndupo olula. Fayiro yo nkyagirina kuno ngirina mbabuulira. Gotoloza nti okusirika sibalaba mbalaba. Zonna mission muzikole naye buli kimu nkiraba mbatambulirako. Buli kimu mbalaba nkitambulirako. Buli gwe nali njogeddeko nga ntandise kikola shows zino ku social media ko. Buli omu nkulaba. How you promote yourselves, how you protect yourself, engeri gye mukoze mu bubinja bwammwe to promote and to protect yourself buli kimu nkiraba. But this is not a matter of promoting and protecting your seats and positions. No. It's a matter of Ugandans. For 34 years, for 37 years, omusajja agenda myaka 4. Tetulina kintu kyonna kye tuyita stable economy. Tetulina mirimu baana gye bakola bulina kuba graduating nga nsi ki gye tulimu. Embassy tezikola buli kimu tekikola mulowooza bulowooza kudda mu kulya buli bintu bya gavumenti kuyase. Avudde ongenze ku kirala. So buli mu information gye bawadde ng'amanya sigenda mugende ku page ya radio Simba gonna amanya agaliko 100% plus be bantu abagenzeeyo. But I leave this opportunity and the regards and respect to the president asigaze ebintu bino ng'omuntu yanaamanya kyakola. Nze sigenda ku opportunity basajja bano ganti Lumbuye yatwonenedde katutandika okusala ebigambo tulumbe batyakulense mu kibina tukiyuzeemu kubanga kye mwagala okukola. I won't push anyone. Stay where you are, but we are watching you. Nchidamu.
I won't push anyone. Stay where you are, but the president knows. Tumamanyi. Era kimanyi bulungi no. Byonna bikwasiza omukulembeze amanyi agalina buli kimwa amanyi agazze ku radio Simba gonna 100% collect what bali bawandiiseko fake. The reason as to why radio Simba cause fake because ono Mpuga yagenze na tisa monitor. Kati ndabano bakubidde Simba bagamba lwaki mu postings ebintu ebyo bali bakiwandika konti fake. Abedi bwanika buyadde ku NBS yagambye yes negotiations abadde but who are those people who are there in negotiation oyabadde nababiri mu kuteesa yabadde nababiri abadde mu meeting y'okuteesa kubanga balowooza nti bannayuganda okulowooza ko bali balowooza mu kati gwe balowooza ajja natulawo neyefuula ng'omusiru ali ku kabuyonja asala ebyayi ngaoza byasala tebigenda kuwunya kati bate babeera ku TV okuteesa kwabadde nenjera kubuuza baani abadde mu kuteesa. Remember okuteesa kuno kwatandikirako way back nga bajja baluka ekijambo ky'okuteesa ngera kubuuza who requested for those negotiations in the first place era mwadde mu negotiating kuki what was the agenda of negotiations what were you offering to Museveni okitegeera the question zemuyinza okubuuza abantu bano in the first place bwe munakola ki nazitegeera ndoza mutegedde bulungi no bwe mwakitegeere nti abasajja bano be bantu abatosibyeko Museveni kubanga Museveni akimanyi nti kabaka waali no bakyakulanyi sentamu mutabani tutatusobola kufuga ati naye tayina lugendo. Museveni ku Lwomukaaga wabadde ku Friday n'ennaku zonna obadde kisoze ku faamu si bwe kiri ne ku Saturday olwokuba nti kubaali bakuinvitings okubeera ku Makerere ku graduation ku Monday ne yesterday Tuesday baali kubeera ku graduation njala tegeza public era n'okukonda eminga obusajja obuli mu security busajja muli basiru nnyo omusajja ku Lwomukaaga baade bamutu bagenda mutujjira ko wadde ambush baade bamusetinze ng'omusajja bagenda mujja ku Lwomukaaga lwa kabizikamu kategezeza seemwayi ne iso nti mugamu musajja tageza na alinnye motoka atambulye mu nnyonyi nnyonyi ne vente be neegenda ne musangirwa ne musanga ku kisozi ne mujje ne muli tampa kantebe Museveni bayo kiwakane ndi bade tebakumaze oba intero teyafulumye wakabuka assassination plots isatu naye nkulayirira be wakola ebikolobero tebatodde kyekisooka be wakola ebikolobero tebatodde bakyakunoonya ekiganyo genda ku graduation the assassination attempt yabisinze ku Saturday ne batakufuna kati otyogenda mu public ensonga so sindise Janet nga Minister of Education agende e Makerere University nga Minister of Education niye goba do nnyo kubeerayo ku myaka gyo n'ebikolobero by'okoze gw'osuubira nti oli safe mweke nnyini mwesimidde obunnya muweeteereddewo mukoze kye tuyita catastrophe mweke nnyini famire yo abaana bo bazzukulu bo n'abakukuŋŋaniddeko bonna mulaba abantu baseka naye abantu banyiivu Museveni. People are laughing right now and they are smiling, but deep inside their heart, they are boiling. You see them happy moving around, but they are boiling. And good enough you know that in the previous governments, the people who have thrown the government, they are the people working in the government. Right now, you know it. Kati, olina bagala okusuna bali mu government. En wali abagala okusuna, nabo je bali n'abakunoonya bali ku international level. Kati ku myaka gino banga tokyasobola kutambula mu ggwanga gye kikiweesimidde gwe kabiziggwa akakoze sigino ne kategeeza iso ne seemwayi ti omusajja tali nnyenye ne bagenda kufuna nkubudda bagenda kufuna byonna bye wakola bigenda kukola bikuddire ate mandwa ekwata muntu omuteddamu okukwata muntu mulala waki togenze Makerere mali tewagenze kufuna ku Tuesday tewagenze kubanga bakutegeezezzaako waliwo ekikunoonya naye tugamba nti ekikutta obudde bwe kibuta kibuteera ddala buli kimu kijja kudda ku research yaakyo ekyo kyo nkimanyi Judith Nabakoba njala public emanye nti family yonna yonna wagiteeka mu kitongole kya landis kye baakuwa buli wotambula na family balogenda bakola emikwano naye allowance w'abakozi abatali ba family yo n'emisaala okuli n'abasirikale n'abala bonna ngera public etegende mu basula sente zammwe
abakozi bonna abatali baganda bo tembasasula allowance waabwe tembawa ssente zaabwe ng'ate ssente muzifuna. Judith ndaba kubanjala public etegeere nti essaawa zino oli mu kuba campaign indirectly ng'okubirayo sseeri. Buli lw'ofuluma office yo ofuluma ne 300 million Ugandan shillings ng'ozisupplying across Mityana Mubende Kasanda. Nga weeyisa mu system gye tugamba mu resolving land issues. I'm here to inform the public that officially campaigns are on, and the campaigns are led by ministers who usually receive 300 million Ugandan shillings on a daily basis to go and campaign on the ground using methods of dissolving problems on orders of Museveni. As we speak right now, Nabakoba Judith, pay your staff members as you campaign from 7. Let the public know. Campaign is atandika dda. Museveni akozesa Nabbanja, Judith Nabakoba, Samu Mayanja, n'abalala bagenda ba campaigning abatwala ssente bazikaba ku ground. Batambula bakuba campaign as they are preparing, but I don't know whether you will survive this time kubanga ekibanoja kinene nnyo. Njala public etegere. Gwe bakwasa Mubende, Kasanda, Mityana, Busujju otambula okuba campaign. Buli lunaku ofuluma ne millions bisatu ne muzisupplying ku ground. Ekyo tukimanyi. Kyekimu ekiri ku Nabbanja ono naye atambula kuba campaign nga bakola emikolo bagabira abantu ssente mu bribing abantu on ground. Mwataddewo ne ttiimu simanyi muzangande gino tandika otambula ggwanga na musimuza ongante muli ngande zibagenda kuzza. Kino kankibabuulira. Munabagoocha ne bwogijjako ekigodo era sikiro bagiyita munabagoocha. Kati mu 7 ne family yo muli mu kakundi ako. Newe munebuzabuza mutya ensi bamanyi nti muli babona magoocha era ne munajjako ekigodo temugenda kukyukusuka kintu kyonna ensi bamanyi. Sente mugenda zigaba n'ekituufu kintu temuna kye mugenda kukola. Abazadde nja kutegeeza Kampala City Council Authority ne Minister of Health Madamu Njovu Enterprises nyabo nkutegeeza sife twakugana ofuna omwana omulenzi nakuzaala biwulenge va ku baana ba Uganda nga mugema bana forcefully ku buli kyalo do to do mubagema kye musibaga abana babandi ngera tegeeza bonna Uganda mission ya mukyala Kembabazi ey'okusibaga abaana bammwe okubatta nga bakyali baana bato egenda maaso mu kino bagamba nti bagema obulwadde bayita sijja bogera mu Luzungu naye kambufunire erinnya batambula baga nti bali mu kugema obulwadde bwe bayita engomya bagumba mbu batambula bagema obulwadde bayita engomya olwange nze mbutaddewo nze ekikuliyetinze engomya bagumba bamukitegeera bw'okiza mu Luzungu kiri era obulwadde bumugomya amagumba g'abaana ne bazingoma bafuuka balema batambula baga nti basibaga abaana mugema abaana abandi ku masomero musibaga abaana abandi ku masomero musibaga abaana mu maka do to do mu kikomye enensi ya mutebe mazaamu mukolera bakyeruppe okukola system z'okukendeeza ennamba y'abaddugavu mukikola mwafuna ssente okuva mu bavuzi b'empanka mutadde abavuzi b'empanka mu masomero bali ku social media batambuza empanka zaabwe e system ina mugirimu ntegeeza abazadde mujja abaana mu masomero g'ebisulo nkiddamu abazadde mujja abaana mu masomero g'ebisulo bwe muba mukyagala abaana bammwe okuvuga empanka okuviira ku luguudo ne nakawuka kintu kinene ekyo kigenda kwawulamu ensi kitibwe tubenga abawagizi ba Man U n'aba Arsenal oba bali Liverpool n'aba Everton buli omu takwatagana munne nenge ekyo nekikoze bakikoze batambuza mbeera ya sitaani kubanga bo baagala ssente mbategeezezza abazadde temukkiriza muntu yenna ajja kusibaga abaana bammwe tebagenda bagema engombe magubulwadde bayita engombe magumba mu Luzungu mbutegedde bali mutambuza bintu bye bakuba ntegeezeddwako ntera mu kusibaga okwo ebirungamu ebiri mu ddagala eryo si birungi bijja kukozi by'abaana bammwe bafuuke ng'abalina mukenenya ekyo mukitegedde bulungi nnyo era n'ekibooziboozi ekyokugenda nga musibaga abaana ab'obuwala mbu mubakuba episo ezibajjanjaba obutafuna kye tuyita nabaana okufuna okujjanjaba kansa omwaka gonna baana musibaga abaana babandi butaddamu kuzaala ekyo nakyo mukimanyi ensi ekitegere nkiddamu
omukazi yenna n'omukyala alina omwana muwala tokkiriza mwana wali ku ssomero mugema basibaga abaana kukansa omugwa n'abaana baziba abaana bammwe endaaza abo butafuna abaana nakyo mukitegeere ebisigadde obungi mukama abakwatireko ndoza program eno njara kuba namwatule ejja kuba bakutano nini nesimu emu yokaje njagala okutawano omukyalo nayisewo ensonga ze then tugende bamufunye wano aluwa bamufunye wana yisewo ensonga ze banabaze batabaze then musigale ko mulize ensonga z'omukyalo nababulira bulungi ebintu bye then tugende nkulamusiza nyabo Sebo nange nkulamusizaako sebo yisawo ensonga zo mu dakiika 20 enseekuulye tugende sebo nze ensonga yange egenda kuba kukulu aba Uganda Christian University oba ekitongole kubanga ekitongole ekya Uganda Christian University tekikyali kanisa eryowe emyoyo gy'abantu kyafuuka kitongole kya bwannakyewa oba ekya gavumenti. Nina omwami wange yayingira ekitongole ekyo nga 2013 omwezi gw'okusatu n'akikolera nga farm manager ku Ntaawo Student Skill Development Center. Department yali ekulirwa omwami Mutyaba Livingstone yali coordinator ebiseera ebyo. Omwami oyo bwe twayingira ekitongole omwami bwe yayingira ekitongole ekyo yamusasula emyezi 3 gyokka. Namukyusa omwaka gwa 2014 namuzza mu department endala ng'akolanga probation under probation. Era okukolanga under probation yatandika omugwetekako ebisango ebyokubba embuzi n'ebintu ebirala ebitaliiyo. N'amala emyezi 6 nga tamusasula. Bw'amala emyezi 6 nga tamusasula twagendako ewa ddiini wa university n'atugamba tugende tutuukirire ebiseera bye yali vice chancellor yali omwami Joel Ssenyonyi. Bwe twatuuka mu ofiisi ya Joel Ssenyonyi n'atowa order olw'okuba lwali lugambo lutaliiko mazima ne baddamu ne basasula omwami wange. Yamusasula emyezi 4. Oluvannyuma lw'emyezi 4 naye ng'omwami akyakola ng'era akola mu faculty ya agriculture. Emyezi 4 bwe gyaggwako omwami yatandika okuteekawo emisango nga bakolagana n'omukyala Florence yali HR nakati owa UCU. Ne bamukwata ne bamusiba mu 2 okuva 2 paka 2 ne tutandika okuwoza mu kooti ey'emukono 2 omwezi gw'omunaana ne tuwangula omusango nga byonna byali bya bulimba byali bya bukuusa nga tebiriimu nsa. Naye ng'omwami wange ebintu ebyo byonna bamusiba okutuuka eruzira nga tagobeddwa ku mulimu taweereddwa bbaluwa egobebwa ku mulimu. Era omulamuzi bwe yasala omusango ng'agamba nti omwami ono alina okudda ku mulimu, alina okusasulwa ssente ze n'ebbanga lye mumwonoonedde kubanga ebintu byaffe byonna byafa, emirimu, ennyumba. Mu biseera ebyo twafiirwa n'omwana nga tetulina na bujjanjabi kuba omwami yali mu kkomera nga ndizekka ndi mu bbanga. Naye okuva omulamuzi lwe yasala omusango ne guggwa tutambudde tukozesezza balooya ab'enjawulo. Buli looya agendayo bamusasula essente zitakka wansi wa bukadde 10 n'ava ku musango. Olunaku lwa leero tulina fayiro nga bonna HR Deputy Vice Chancellor nga basayininze ku mpapula ezikkiriza okusasula omwami wange n'okumuliyirira buli kimu. Naye teri arespondinga ne lawyer gwe twasimbye okukozesa yatusabye $6,000,000 okukola ku musango olwamala okuwa lawyer oyo owa Law Development Center senti naye yatublokinze. Kati situmanyi nti mwami kazimba mugalu kubanga twagenze ne mmakage ku lunaku lw'Essande tutwalayo ebbaluwa direct era baatusibidde wabweru ebbaluwa yagaanyo zaanukula. Kyenjagala okumanya oba okwebuuza eggwanga
nti tuli wansi waki kuba tuddukira mu kereziya mu kanisa ngezo tuddukirayo kulyowamu eyo kuyambibwa obanga tulina ebintu ebitunyigiriza okwetaasaako naye nga ate n'akulira ekkanisa eyo Church of Uganda naye nga yeekobanye n'abakulembeze ba Uganda Christian University okola ebintu ng'ebyo ekintu ekiri mu kkubo ekiri broad delivery kubanga onyaze omuntu tomusasudde ng'ate omugobye ku mulimu kitegeeza ekiddira omuntu yajja kwekyawa yeetuge naye nga yeetuga ku lwa kyaki ku lw'abalyobi b'emyoyo omwami Mutyaba Livingstone mukulu Lumbuye alina emivuyo ku UCU gw'atayagala mu kifo tabeerawo ye musajja asobola okutambulirako ne bakukuba amasasi naye ng'ali mu kyaki essaawa zino wenjogerera omwami wange yeekwese kubanga n'amasimu tugagjeeko olw'okuba nti anoonyezebwa afuna message ezimutiisibwatiisibwa naye nga ziva ku mwami Mutyaba Livingstone nga agatiddwako omwami gwe bayita Mugawe ye ddiini wa UCU essaawa ya leero nkozesa omukisa guno gwompadde nange okuwulirwako sanga naafuna obwenkanya omwami akulira Church of Uganda Bishop Kazimba Mugalu asitukiremu aveeyo ategeeze eggwanga nti olw'eno ekkanisa gye tuweereza ffe nga ffe abakristaayo eriwo okutulugunya abantu era aveeyo ayogere ku nsonga zino ebbaluwa weeziri ku mulyango n'omusirikale we n'ennamba z'omusirikale na buli muntu yasayinize ku bbaluwa ezo weeziri neyagaanyo zisoma bonna bekikwatako tukoze buli kimu baagaanye okusoma ebbaluwa ezo okusasula omuntu bakozesa ensonga ya broad delivery ey'okunyagulula abantu mu lujjudde ng'ate bali wansi w'ekkanisa balyowi b'amyoyo Sebo mukulu Lumbuye tusaba otuyambe nga bw'otaasizza abantu abawera naffe otutaasi omwami wange ye Pia Godfrey Wai akoze okuva mu myaka gwa 2013 mpaka kati kubeera akyali mukozi tebamuwangako bbaluwa emugoba n'omulamuzi mu judgment sheet atugamba okusasulwa omwami wange asasulwe ebbanga eryo yonna okuva mu 2020 ataaliyirirwa ebintu byo byonna byafa era omwami wange okulinnya mu mukono okumulabako obulabi masasi alina akabinja kaakozesa essaawa eyo bwe yajjawo omwami wange mu kifo yateekawo omuntu omulala naye tetwali tetulina kyakukola kuba omuntu yasooka otuyambako yoyo MP gwe bayita Joel Ssennyonyi ne basobola otusasulako naye essaawa ya leero mukulu Joel Ssennyonyi yavaawo baateekawo omulala ate ofiisi nzibu yakutuukamu kubanga agikulembera era yagiteekawo n'omuntu agirimu ye mukulu Mutyaba Livingstone ne Mugawe ne mukyala Florence ye HR wa University sebo kyensaba kuyambibwa ndi mu ggwanga lyonna kati essaawa zino nsaba omwami Kazimba Mugalu obubaka buno bumutuukeko asitukiremu bunnambiro kubanga ekkanisa eggwawo olw'abakozi baayo ate nga naye atula n'afuka kyesirikidde kubanga twatuuse ne tugamba katusituke osanga omwami ono tebamugamba bintu bino tusituke tugende ewaka ku church enamirembe bwe twatuuse ku church era omuntu omu gwe tutagenda kwatula amannya n'atugamba ensonga eyo temugireeta wano mugende wakaawe mu makaage ne tutuuka paka mu makaage omusika n'atunyonyola nti nno gyali era kamuwe ebbaluwa eno ne bagisayininga ne bagiyingiza munda okuva ku lw'essande tutambula buli lunaku ate nga tutambulira mu bwerinde mu mbeera ey'okutya olw'ensonga nti mukulu Mutyaba Livingstone akutambulirako ye musajja alina akabinja bingi byennina abantu bazzaagobesa ku university n'omwami gwe yattira mukyala we ng'ali lubuto lwa myezi 7 mukulu Mutyaba Livingstone bwino oyo tumulina empapula na buli kimu naye olw'okuba yamanya nti omwami wange yamanyako ku nsonga eyo naye nga teyajogera kwe kwava embeera eyo mukulu Mutyaba yatandika okugobesa omwami wange n'amugoba ku mulimu ate ne bamutulugunya ne tutuuka n'okufiirwa omwana waffe essaawa ya leero tetulina we tubeera buli muntu atugamba muli babbi effamire yakyawa omwami wange yamukyayira ddala nti gwe baatuukira okusiba oli mubbi wano todda omwana n'alwala nga tetulina wadde n'omuntu w'effamire ayinza okujjanjaba omwana n'atufaako epoloti gye twali tuyina entaawo mu mukono
yonna ng'etwalibwa omwami Mutyaba Livingstone akozesa olukujjukujju n'agitunda ne tusigala nga tuli mu bbanga. Olwaleero we twekukumye nze ntambula n'ebikidde nayingira n'eddiini y'Obusiraamu olw'okuba nga nina ensonga gye njagala okuyisaawo okufuna obwenkanya mu ggwanga ng'ate ndi wansi wa kkanisa naffe tuli bakristaayo naye mukulu Kazimba Mugalu twetaaga obubaka buno bumutuukeko otuyambe mukulu Lumbuye kubanga oyambye abantu bangi mu ggwanga ng'omuntu wekka gwe tusobodde okutuukirira atutuusizzaako wakiri wano kubanga bonna twagendako ku NTV ne batugamba akulira NTV yaliko omuyizi mu UCU tagenda kusobola kuba mawulire ago ne twese tugenda ku NBS nga twagala bafulumya amawulire ago kubanga ebintu bitulemeredde ffe tukyayina sente zonna zituweddeko wa NBS n'atutambuza bwe yatuuka okgenda yeeri n'agamba abakkiriza bagenda kubakolako ne bamuwa $5,000,000 era information eyo njirina nga bamuwa sente tugenda gikuwa naye tusaba otuyambe mukulu Lumbuye. Leero taata tuteekeko omukono gwo mukulu Lumbuye tuyambe omukisa Mukama gwe yakuwa ogw'okutaasa abantu n'obajja mu bulumi. Mukama taata nsaba mukulu Kajubi Lumbuye nsaba otuyambe tuteekeko omwami wange ye Pia Godfrey Wai muyambe kubanga tuli mu bwetaavu abaana tebasoma tuli mu kudduka tuli mu kwekweka era olwaliro muganye n'okwogera ku ssimu nga waali oluteekako essimu ye bw'ati nga batandika omuweereza message ez'okukola ki ez'okumutiisatiisa gwanya atava ku nsonga gwanya atawummula bw'oba wawaaba omusango n'oguwangula sirikako naye mu kusirika okwo nga tokyalina w'oyinza kukola ne ofiisi gy'agendamu okusaba omulimu tebakyasobola gimuwa. Mukulu Lumbuye embeera gye ndimu mbi nze nganze omukyala abaana 5 balamba tebasoma kuliko n'abawala abatuuse mu myaka egy'akabuvubuka abagenda okwonooneka ku lwa yunivasite kubanga obulamu bwaffe bwonna bwakyankalana tusaba kuyambibwa nkimanyi kempise ku mukutu gwo mukulu Lumbuye ngenda kuyambibwa olaba oyamba batalina we bali olaba oyatulira bantu n'obajjayo n'obaanika nsaba kwanika chaachi ya Uganda Christian University eveeye tukoleko erime kufuuka nakyesirikidde mukulu Kazimba Mugalu ne tiimu yo kale nyama mukulu Lumbuye tweyanziza TV za Uganda zagenda okuyamba nze TV yange yaweerere sina gwensasiza azonga nebbaluwa ne NBS nga tugenzeyo okutuyamba nina ebbaluwa ne NTV nga tugenzeyo okutuyamba nina ebbaluwa ne PAL FM nga tugenzeyo okutuyamba wabula owa PAL yatuzza ebbali n'atusaba $4,000,000 ogambye ki nga mukutuufu owa PAL eri alina okuyisaawo ensonga eyo ku mawulire yatuzza ebbali n'asaba $4,000,000 naye nga $4,000,000 omuntu gwazisaba alina mu sapatu omusajja amaze emyaka 3 agoba ku musango bw'atambula mu kkooti ensango zense ziwulidde bona oba oyina byetagisa kale alright kati olwaliro si lwakuba ssimu munansonyiwa tugisazizaamu naye njala tegeeza mwenna bannayuganda abali mu Uganda akamanyiro n'akajanja akasusse okutta bannayuganda ddala abaana bali mu Saudi Arabia kasusse wetwogera waliwo omwana bamuyita Arima retracted somehow mu Saudi Arabia naye nga mukama we yabadde amukola ebyambyone ng'amukozesa mu bikolwa ebitakkirizibwa. Bino ebintu bitusinga okwogera ku social media kuno abantu balowooza tulimba ekiri Saudi Arabia kitokota sikisaanikira bwe basajja bali mu Uganda ba agent abayina labor companies zitwala abaana bannammwe muyina abaana b'obuwala musindika abaana babannammwe nga balina contract okuva e Kampala ne batuuka Saudi Arabia ne baba contract endazi batategeera nga mulimu byagulumenti batategeera aba Saudi Arabia mubamanya abawala balina obwongo butono omwana oyo Halima wonna wali mukama mukingiriza banga mulamu otherwise abasajja bamutaddeko emisango nti yabbye golodi yabbye ensimbi enkalu oluvannyuma lw'okudduka ku musajja n'amwesikwambulako ng'omusajja amukozesa buliisa maanyi ng'amukozi buli kimu kyonna ekyetaagisa okukola omwana ekimuyitirirako n'adduka naye teri amanyi essaawa zino embasi tosobola kwogera teri amanyi gyali banne buli omwana onyawaali omwana ali mbuzibu n'ebyo bintu tubaga buli muntu ne yeesuleyo gwa naggamba. Labor companies nkubira abana namo bannayuganda bali Saudi Arabia ba freelancer mba musobola bambikula mutandika okunoonya omwana ono n'abalala bonna bali muki
abali mbuzimba yambe ensi tetwembazaamu tulimu kabuka kuwa yajivira tuyambe bannaffe tolina kyofuna okuyamba mu Uganda wo buli muntu ava Uganda ina passport ya Uganda munna Uganda oba mu Lugwala oba mu Soga oba mu Dinka oba mu Kyomo kigwa mu Nyankolo bonna tuli banna Uganda buli amanyi nti olina okusanga mwana munna Uganda muyambe before nga tonnasaba sente tezigwayo sente namba bunamba n'abazina bakyayongera ko bakyazibala mbasaba temufa ku sente munoonye bannamwe mbayambye nze bino ebintu byenkola sina nsasula mbikolola mutima gw'abanna Uganda nze olina wadde n'avuma n'akola nti sifaayo as long as it message etuuse mwena abaye Saudi Arabia ba France please muyambo mwano yalima n'abala bali mu buyinike abali mu dduka abali mu kutulugunyizibwa mu biyumba naye nga Minister of Labor ya Uganda Labor companies embassy ya Saudi Arabia kiki ekibabeza mu Saudi Arabia ne mutandika okuba temusobola kuyamba baana bano mukimanyi buni twabe exposing ati omwana agende Saudi Arabia mutunda milioni 2 abaana ne bakolanga abali kuyaka nga tebasobola kuyambibwa bana bana muzanyira ko bana bakazi omukazi tamanyi gesige gekisajja endowooza y'omukazi si y'ekisajja omukazi watukiro gamanti wanwanne myagende bambi abalemeddwa gwe kenyiro bera mu office oyingira sawa nya nova mu sawa 10 ngoli ku kameza wetu naye omwana ali mu kasawa 11 ez'okumacha nakola kuva ku 11 naye bakasawa musanvu gw'ekiro approximately bebakako 4 hours within 24 hours bebakamu 4 hours negwe okola 6 hours n'ozimba olubuto lubange entumu za kasasiro temwagala kuyamba baana bano abaana bali mu kubonaabona bana abaana balina abaana bawerera baleeta omusolo mu Uganda naye n'otumya abasajja bakulu nga bali mu Saudi Arabia muli mukulya ssente abaana bakubira amasimu temusobola kukwata masimu n'abaana bagenda kwembasa nga mwagala obuzibu ate babakozesa bukozesa bakozi b'official boko ebaza bakozesa bukozesa kiki ekyago mu ggwanga. What happened to my mother in Uganda? Buli muntu ayagala okuyamba ayagala ssente. What happened to money? Nensimbi manya nsimbi gwe bali bayita nsimbi ensimbi yafana azireka sente mugenda zitwalawa teri akunganya nsimbi n'agenda nazo teri akunganya nsimbi n'agenda nazo era mugenda zireka mu basajja mmwe. Kasembia kalankano mwenda bana Uganda bali mu America na dokusinzira ddala bali mu kibuga Boston eky'America. NUPSA Boston Chapter Town Hall Focus Stroke Finance Department Accountability and Achievement Way Forward. Join us to make sure your voice is heard. Wagenda kubeera yo ndowooza kyetuyita conference egenda kubeera mu Boston ngenda kuzo mwezi 19 omwezi ogwokubiri mwaka 2023. Venue egenda kubeera Government Center 119 School St. Waltham. Bwoba oyagala kumanya ebisingawo ku conference eno abantu e Boston ogenda kubeera Julius ku kasaze emu 3-7-5-0-6-7-8-3. Ogenda kubeera ku Madam Rachel ku kasaze emu 5-0-8-3-5-2-5-6-7. Ogenda kubeera Ahmed ku kasaze emu 9-7-8-6-5-6-2-2. Eyo je Twitter NUPSA Boston Chapter Town Hall. Esawa zijja kuba sawa zijja kubeera 8 mpaka ku sawa emu eyakawungezi kakabadde mu luzungu mukategere bulungi nnyo. NUPSA Boston Chapter Town Hall. Time 2 p.m. to 7 p.m. Focus Finance Department Accountability Achievement and Way Forward. Join us to make sure your voice is heard on 19 February 2023. Venue mugitegere bagita Government Center 199 School St. Waltham Boston. Uzambitegedde bulungi nnyo sagala kusukka waawo abadde bagenda okuwa masimu olwaliro mujja kunsonyiwa. Sigenda ku mixing information ogimixinga na masimu tugenda kusinkana ku Friday buli mwaka besimu yeche naye nga mbategeeza nti buli muna Uganda woliyamba munno nkiddamu muntunule bulungi buli muna Uganda woliyamba munno. Abayisirayiri be muyita abaju beyamba nga bali mu biseera ebyakazigizige kyovola bantu ewabwe tokolerayo fujjo banyigirizibwa nga bali mu Bulaaya battiwa nga bali mu Bulaaya ennamba eyasigalawo yezimbye Israeli gye mulabe essaawa zino kubanga beeyamba tebeeryamu nkwe naye mmwe bannayuganda bali eyo
tujimanyi tulineko tulina ebizibu bingi nnyo neyamba munno oba avudde mu kitundu kye kya Uganda kasitaba nga bannayuganda alina passport ya Uganda muyambe tona kyosalwa tosaba nsimbi kubanga ensimbi n'abazinda bakyazibala ate n'abazinda bafa nazo eri abantu abali n'ensimbi mu nsi yonna nga zibayita bane nga atuuka ku kiseera wayagala nti bamwongereko olunaku lumu lweyongereko olunaku lumu mu nsi nga tekikyasoboka Katonda alina omuyita muyambe bannammwe muve mu mpalana n'amalogo tebiina kye bikola eno ensi ojja tutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala Katonda akubuuze mu nsi wakolamu ki wayambaani nga gwe sente zezisinga waziteeka mu malogo nakuwala nakuwamba bantu nga tunakyogenda kukolera nsi eno abantu bali kubalako ki ku nsi kuno bali kwogerako ki ku ntaanaayo at one time last yabako omuntu ali kunyumyako nti gundi yannyamba muve mu mpalana muyambe bannammwe omusanze ku kkubo newankubadde tulina emize mingi for God's sake ne bonogenda mu kereziya n'osaba ne bonogenda mu muzikiti n'osaba nga tosobola kuyamba muntu Katonda gwe yateeka mu kifaananyi ky'oba omala biseera ne bonebera mu gorofa n'obeera otenga tosobola kuyambala biseera mu 7 otaba ne time egenda kutunga you have to report to God by the way family yo negena kubeera cast the generation egenda kubeera cast because you've already made catastrophes in Uganda kubanga oyagala bugagga tuna jongenda butwala okwagala ebintu yensibuko ebingi songa tetwajja nabyo ate era ku nsi kuno kutubireka tuli mu kabuka nti sawa yonna bakafuwa ne kazikira omuntu omulala ajja yensonga lwaki nti bwetutambula mu nsi eno njala mwetegereze nnyo wali weetegerezaako gweomunoonya Katonda temumanyi waali Katonda muzibu waakulaba naye olunaku lwofa bazaalayo omuntu akufaanana embeera entegeera endowooza n'enfaanana wali otambudde kono tuka mu kimaga nti wali omuntu akufaanana ng'automatically omuntu akufaanana bulungi oye Katonda kati gwasinika ebinnyo ng'ocunya munno otta munno tokimanyi nti bw'onoofa omulala ajja kuba azaalibwa yamba bantu banno muve mu mpalana empalana tezina kyezigattako yamba muntu munno oba musezi muyamba ave mu kizibu ekyo ebyobusezi tuli birabedda oba mubbi muyamba ave mu kizibu ekyo ebiddako ebyobubbi tujja birabedda muyambe bannammwe tekikwetagisa bugagga kuyamba tekikwetagisa kubanga olina ssente okuyamba omuntu newomuwa bwe address omuntu newomuwa application newomuwa advice oba omuyambi okumujja mu nvuba abaana bali Saudi Arabia babona masiba kuba nti baagala naye balina ebizibu ebyo babaleeta so mwetereze muyambe bannammwe ensi tekwemazaamu simanyi nsula 6 simanyi nsula ku futi 8 simanyi nsula ku eka 7 the end of the day ogenda kuziikibwa mu 6 singa mmanyi ebyo singa temumanyira bantu namwe baserebu bayita baserebu muyimusa amaloboozi ku lw'eggwanga ekinyiga omuntu wa wansi kigenda kunyiga ekinyiga munnayuganda kigenda kunyiga kubanga ekiri atabala kyekiri asigadde waka economically politically kibanyiga kigenda kunyiga buli omu kati mwebuuzaabuza temusobola kuraisinga voices zammwe kubanga muti obasiba mujja kukakkana nga buli kimu kifiiriddwa njagala batwala katono nnyo mu South Africa during the apartheid time aba South Africa bakolanga buli kimu they used to console themselves nga bakosa ba artist Yvonne Chaka Chiko Chimola bani nga bayimba ennyimbo ku motivating abantu nga ne message etambula bazungu bagifuna ba boas buli kimu they were motivated but we are in struggle some artists are quiet they can't even compose a single song nabazi composing so what that you perform that song somewhere in the concert agamba simanyi ntya utiachi enjo jja kufuba tebakusiba tukusibye pressure jja kubira muri yo finger sente zikubuze okulwanyisa apartheid bakozesa abayimbi ate ne mu apartheid mwalimu abali amweko nabo balimu nga bali bakutesa mathasi Mpuga balimu system yali nti buli atulyamu ko ntumutegera ngoyavaawo ne buli kimu mwebuzaabuza abaana bali musawo abaana ojjaga mwana afide mu Saudi Arabia nga oli artist kubanga tusobola crazinga voice okulwa abaana abo ogende bagemba kubira simu tanne gundi oli oti ati jendi munnange tuma kusawo entebe naye gundi yafudde nti ate yanti amwana wasenga mukwano gwa jjajjaawo ng'akukwatako nenga document abadde akukwatako mukalicha y'Abaganda ogenda okwetoola oboti ng'omuntu at least omuyinako Oluganda omuyinako Olusoga omuyinako Olukonjo omuyinako Olugisu omuyinako Olugwala omuyinako Olutoolo omuyinako Olukonjo omuyinako Olunyankole mweze muyita Oluganda mu Uganda kati kyetugige buli muntu mubeere responsibility ku bulamu bwa buli muntu nga Kyagulanyi Ssentamu bw'akola n'abalala
mutekinge responsibility eri bantu banna muleke kwefula ndi mutegeera mulina obuyinza buli kimu kisoboka nkiddamu ojja kunigerekitinga abaana bali mu Saudi Arabia n'abantu balina ebizibu the end of the day kijja kwetolako ng'omuntu oyo mulina kuba omuyita ng'omuyinako Oluganda omuyinako Olusoga omuyinako Olugisu omuyinako Olusamya omuyinako Olugwala omuyinako Olutolo n'Olunyankole kye tuyita Oluganda musapotinge bannammwe muyambe bannammwe mukaba akomere tusingale ku Lwokutaano